Mbaniriza ku mwena bali ku Mutindo TV, yenze Mutindo Variety. Of course, tutandise ka story kaffe akapya kayitibwa mu Kisenge Village Duty. Mwakawulirako ke mabegawo twakaleeta naye tusazeewo tukaddemuuko lwansonga abantu bangi baali bagamba beetaaga okuddamu okukawulira. Nsawulirize bulungi n'obwegendereza. Eno episode yaffe esookera ddala. Ogenda kanyumirwa era ojja kaagala. Kawulirize okamaleyo bulungi. Nkusuubiza ogenda kaagala era katandise bwe kati. Ennaku z'omwezi nga 12 Desemba 2017 gaali masanyu merere ku kyalo Tindo anti yali mbaga mawuno ey'omwami Kasawuli Ronald n'omukyala Namazzi Tatudde abasinga gwe bayitanga mukyala Kasawuli. Abantu baalya banywa anti n'endongo yakuba ennaku 3 okuva nga 10 nenga 12 yasula esindogoma paka nakati abantu bakyatenda omukolo guno era teba kikulimba nti ku kyalo Tindo kuliko omukolo gwali gugumenyeewo. Namazzi yali mukyala wa kitema, muwanvu si muwanvu, amazima ng'anyirira, wakataketake ekikolo nga kyekyo era nga watambula atiba butibi. Ye Kasawuli yali musajja muwanvu nga munene, olubuto kyekyo era nga abagagga abasinga omanyi we babeera. Munnange embaga olwaggwa abafumba babiri ku kyalo tebaasulako, bagenda butereevu ku hanemuunu mu bizinga by'Essese. Eno bamalayo sabbiiti nnamba anti laavu yali nto nnyo ate nga n'akasente weekali. Banamazima banyumirwa naye obuzibu bwali mu kuvaayo anti Namazzi yali munnakyalo nnyo era buli kimu yalabanga kipya, naye ekyasinga okumunyumira ebbaafu gye batuulamu ate nga n'amazzi ogasangayo saako ebyokulya ebyali ebiyitirivu. Bano olwakomawo baavuga ne bakomawo ku kyalo era ne batandika obulamu ng'abantu ba bulijjo. Engeri ssente gye zaaliwo, mwami Kasawuli yabuuza Namazzi ekika kya bizinesi kye yali ayagala era Namazzi n'amutegeeza nti amukolera edduuka lya sipeeya w'amagaali kuba ku kyalo Tindo teryaliko ng'abantu saako bamakanika sipeeya baali tebamufuna era nga bamujja mu tawuni y'e Kazigo. Kino mwami Kasawuli kyamusanyusa n'atandika okukola enteekateeka era edduuka baaliteeka ku kizimbe kya mwami Kasawuli mu kasenta k'e Tindo. Oba owuliriza bulungi. Munnange nga wayiseewo omwezi mulamba, mwami Kasawuli yasiibula omukyala addeyo ku mirimu anti yali akolanga ssaabawandiisi mu minisitule y'ebyensimbi mu gavumenti ya wakati anti ne liivu eyamuweebwa yali eweddeko, bw'atyo n'avuga emmotoka y'omulimu n'agenda, naye Namazzi yasigala mu maziga naye nga tewali kyakkola. Omwami alina okunoonya akawogo oba ne wenkomaawo. Kale katweyongereyo. Mukyala Kasawuli yagenda maaso n'emirimu ku dduuka era wano we yafunira akavubuka ka Tomu kabeere nga kamuyambako ssaako okukanikirawo. Jjukira yali atunda sipeeya wa bugaali. Tomu yali muvubuka muwanvu, mutono naye si nnyo, mukkakkamu era omusirisa akwata empola ebintu bye ate nga bambi ayogera bulungi. Ku myaka 25 gye yalina teyalina mukyala wadde omwana, wabula ebbanga ery'emyezi 2 gye yali amaze ng'akola ne mukyala Kasawuli abantu baamusiimako obwesigwa. Tomu ne mukyala Kasawuli baakolagana bulungi nnyo era bambi n'amwagala nnyo. Okumanya mukyala Kasawuli yayagala Tomu, mwami Kasawuli olwakomawo n'amumwanjulira era mwami Kasawuli n'asiima nnyo, naye mwami Kasawuli yali amanyi kyasiima. Wuliriza bulungi. Wano mukyala Kasawuli we yaleetera ekirowoozo nti Tomu bamukkiriza ajja asule ku boys court eziri ewaka, bwe yali atambula nnyo ng'oluusi akeerewa ku mulimu. Ako kawulidde mukyala Kasawuli asaba Tomu ajja atandika okusula ewaka ku boys court. Wuliriza bulungi. Mwami Kasawuli oba okategedde ako, olaba omukyala wasaba Tomu omukozi oli akola ku dduuka ajja atandika okusula ku boys court ewaka ate nga mwami Kasawuli tabeerawo. Wuliriza bulungi. Munnange mwami Kasawuli wadde okwesikamu teyagaana era n'asalawo Tomu ajje. Bambi Tomu yafukamira ne yeebaza mwami Kasawuli saako mukyala we era enkeera mwami Kasawuli n'awa Tomu $20 zimuyambeko okusengula ebintu era munnange wano Tomu yeewuunyisa buli omu. Tomu nga bamaze okumuwa $20 yakola ki? Anti ku $20 yaggyako $3 gyokka
endala n'azibaddiza ne bamubuuza ogubadde. Munnange Tom n'abategeeza nti talina bintu byagenda kusengula, anti yali akyasula wa jjajjaawe ng'ekyobugagga ky'alina kaali kagaali ke yasikira ku kitaawe ssaako paasi y'amanda gye yasikira ku nnyina bambi. Tom yali nfunzi ate nga muvubuka munaku. Okay, katweyongereyo. Bino byakwasa mwami ne mukyala Kasawuli ennaku era ne bamugamba ssente zonna azitwale ziyambeko ku jjajja aleete akagaali ke ne paasi. Wabula ekirala ekyabeewuunyisa, emitwalo 3 gye yali aggyeeko zaali za kuwa chairman amuddiza akagaali ke, anti yali yabawola ssente z'eddagala. Kwegamba ennaku eyali ku Tom Bulaadi yali eyoza lumonde. Katweyongereyo. Oluvannyuma Tom byonna yabikola era n'atandika okubeera ewaka. Munnange mwami Kasawuli yamalawo ennaku 3 n'addayo nga Tom yabeera ku dduuka, anti ng'abaagala na laavu ebazunza. Ekiro ekyo nga Tom akomyewo ewaka yasaba mukyala Kasawuli ayingireko mu nju ennene alabe ku TV, era mukyala Kasawuli teyali mubi ng'akkiriza Tom okuyingira. Jjukira mwami Kasawuli yali agenze, wabula Tom olwali okuyingira, mukyala Kasawuli n'ayingira mu kisenge. Wayitawo eddakiika nga 3, mukyala Kasawuli n'akomawo mu ddiiro ng'ayambadde kannayiti, waakyo n'atuula mu ntebe ennene Tom mwe yali atudde. Kannayiti dress kaali kampi kazibu nga kakoma wakati mu bisambi, kamukutte bulungi nkugambye nga buli kimu. Omanyi ekyaddako? Linda episode ey'okubiri bakayita mu kisenge The Legs Duty. Nsigadde nze Mutindo the writer. Mubeere bulungi, mweraba. Mutindo TV, the best online TV.